Constipation. Gwe wenna muganda wange ayina obulwadde bwa constipation, ayina obulumi bwa constipation. Bwe twogera ku constipation kyeki? Constipation kwe kubeera nga omuntu tosobola kufulumya bukyafu, tosobola kugenda manju kweyamba, okupama nga biwo munda yeekutte, ekyenda kimukutte, tasobola kubeera nga afuluma, ate nga owulira obulumi bw'obanga ogenda okufulumya obubi. Amannya yenze Shira Adita. Atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno, muganda wange jangu obeere nga osubscribinga, tuteekayo ebintu ebirungi ddala by'otalina kubanga osubwa. Jangu obeere nga otwegattako. Waliwo ekigambo subscribe kikonemu kiba kya ready, then waliwo akade akabeera waggulu nako kakonemu. Akade ako wokakonamu bajja kuba bakuwa message buli we tuteekayo video empya bakugambe eri gye wa subscribinze. Jangu olabe bayina bye bataddeyo. Jangu otegatteko muganda wange osome naffe, nange ng'abeerayo mu ddoboozi yenze Shida Adita. Video zenkola bwe ziba zikunyumira muganda wange teweerabira kumpa kigalo, eyo nno ye like, okwona ka like button, nompayo omutima, ate era n'omala naawe n'okomentinga n'obaako ebirala by'otugamba by'omanyi, ffe bye tuba tumanyi, bye tuba tetumanyi oba bye tuba tuleseeyo, bannaffe abalala babeere nga bayiga. Olunaku lwaliro omusomo gwaffe guli ku constipation, okwokwata kw'olubuto, okwekwata kw'ekyenda, ekyenda ne kyekwata nga tekikyasobola kukuba mmere gy'oba olidde, emmere eyo gy'oba olidde, ekyenda bwe kijjukuba efuuka bbi nga tokyasobola kubeera nga omufulumya, nga gwe oyagala okuwulira nti ogenda emmanju naye nga tewoogenda tolina kyokolayo, ng'olubuto lukunyumirira buli ddakiika, tosobola kutuula, emirembe gikuweddeko kubanga constipation amalako emirembe. Gwe wenna eyali amufunyeeko oba eyali ayiseemu mu bulumi bwa constipation, ekintu kyenjogera okitegeera. Constipation amalako emirembe is uncomfortable, obeera totereera buli wamu, otuuyanirira, oyinza n'okufuna omusujja, osobola n'okulwala, ate nga bangi bagenda ne ku bitanda olw'obulwadde obwo obwa constipation. Ky'ekintu kye tugenda okunyumyako olunaku olwaleero. Ki ekirwaza constipation? Constipation ono munnange tayina kintu kituufu kimuleeta. Abamu bamufuna olw'enjawukana mu mmere gye baba balidde, okukyusakyusa emmere, ng'emmere gy'olidde ekontana n'olubuto lwo, emmere gy'olidde nga ekyenda kigizitowerera okuba nga kigikuba. Abalala nga gwe bw'otuuka mu nsonga y'okuba nti oyagala genda manju kweyamba oba okupama, nga oholdinga akabinako akafulumya bbi okubanga okaziyiza okubanga kamufulumya, you hold stool for a long period of time, kisobola okuviiramu okulwala constipation. Muganda wange, obutanywa mazzi kisobola okulwaza constipation bbi n'atuuka ekiseera nga akaluba olw'ensonga mu bulamu bwo obadde nga tonywa mazzi, nga towa kyenda mazzi kukiyambako kubanga kikuba emmere eyo gy'oba olidde. Abalala nga constipation mumufuna olw'ensonga muyina ebiriisa bye mulakinga mu bulamu bwammwe nga fiber, emmere erimu fiber, osobola okugiraakinga. Womala ogiraakinga muganda wange, suubirayo nti no ojja kufuna constipation. Abala constipation ajja ng'oli kumpi kutuuka mu nsonga zo ez'ekikyala. Kakati no y'ensonga lwaki tukoze vidiyo eno, twagala tulabe batya bw'osobola okwewala constipation. Ye w'oba omufunye ogenda kumujjanjaba otya? Tugenda kukozesa biki ebyo okujjanjaba obulwadde bwa constipation. Naye ffe abagenda okugamba, tugenda kugamba ebintu ebirabibwako, tugenda kuwa ebintu by'ogenda okukozesa nga byawaka, home remedies. Naddala mwe abaana abali mu biyumba, video zino muzeetaaga, ebintu ebibajjanjaba weebiri mu nnyumba z'abakama bammwe by'otagenda kuteekamu ssente kugula, wabula ng'ogenda kukozesa ku ebyo ebiri ewaka. Katutandike ne process yaffe. Igwe wenna ng'oli mulwadde bwa constipation muganda wange, naddala nga oli mu kiyumba, ne wonooba nga toli mu kiyumba naye ng'ebintu bino obiyina wammanga, igwe w'oba ewaka ng'olinawo baking soda, kwata baking soda oyo muganda wange omuteeke mu mazzi agookya, ate era obeere nga okamuliramu enniimu muganda wange, onyweyo ekikopo kya baking soda nga mulimu enniimu. Ebyo nno bikole okumala ennaku nga 3 oba 4, olubuto lwo lugenda kuba nga lweta. Osobola okukwata baking soda era bw'oba
obanga omuyina omugattemu amazzi agookya omale oteekemu omubisi kigenda kukuyambako okubeera nga kisofutininga ekyenda kyo kibeere nga kiri soft kitandike okuba nga kikuba byoyo nga kitandika okumukubakuba okumumenyamenya obeere nga muganda wange ofuluma mwena abalina flex seeds ewaka flex seeds zino zeziriwa flex seeds zeziriwa bwe ziri mu nnyumba z'abakama bammwe ojja kuziraba obusiidi obwo buba munange bwa brown ate nga butono ddala bw'obukwata omale obeere nga obusa oba obuteeka mu blender obeere nga obukuba bw'omala okubukuba obutabule mu mazzi agookya obeere nga obunywa obuno bugenda kukubirawo mangu ekyenda kyo otandike okuba nga oddukana mu bwangu ddala ewaka bw'oli bwe waba nga waliwo grapes fruits ezo zebayita grapes zitera kubeera za red endala zibeera za green kwatayo grapes zo ozooze bulungi nnyo omale nga oziteeke mu kabawero otuule obeere nga ozirya obeere nga olya akabawero ako kikole okumala ennaku nga 3 oba 4 olubuto lwo lugenda kuba nga lweta baganda bange kyotalina kwerabira mu bulamu buneeno naddala nga oli mulwadde wa constipation gwe kunywa nnyo amazzi weekuume nga onywa nnyo amazzi keep yourself hydrated obeere nga onywa amazzi agawerera ddala ekyo nno tukibagamba lwa nsonga amazzi ganeeno gayamba kinene nnyo okubeera nga gabugumya olubuto gakola kyamaanyi nnyo okuba nga gayambako ekyenda okuba nga kyekyusa ne process ya digestion ebeera nga eyanguyibwa mu bwangu tojja kuddamu kulwala constipation baganda bange ekintu ekirala ekisobola okuba nga kikulaza constipation igwe nga omuntu kyosobola okukola nga oli mulwadde wa constipation igwe nga omuntu kwe kubanga weekuuma nnyo nga onywayo amata ago gasobola okuyamba okukuba ekyenda era nga woba oli mulwadde wa constipation kyetusooka okukugamba kwatayo gilasi yo ey'amata giteekemu omunnyo oginywe kati nno wooteekamu omunnyo kigenda kuyambako amata ago okutuuka mu lubuto ng'olwedde mafu obanga anywedde amata amafu kati nno womala oganywa amangu ago olubuto lugenda kukuluma ate era obeere nga ofuna diarrhea kati nno constipation oba omugobe naye ate nga ekisinga obukulu kwewala ebintu ebyo ebisobola okubanga bikulwaza constipation amanya asigadde yenze Shila Adita message eno gyenkuwadde webanga ekuyambako muganda wange comment nga wansi ate era ompeyo ne like era ompeyo ne share osharingeko ku channel yaffe eno abantu abalala bajje babeere nga batwegattako embagala nnyo